Terigo temako kibatunga ze kubba atakireka. Ujjako ng'omutemedde mu bukyama. Akitwala. Ndi nkutemyeko mukono gugu. Alina okuddusa mu ddwaliro. Kati ekikulu tasobola kukuloopa. Kale oli ku mukutu gwaffe ogwa SML News munnange oli otyano gyosera okutulaba mwebala okugoberera programu zaffe zonna balenga mutuwagidde obubaka bwammwe bwonna mbusoma bwe mwetaaga nze nsome mbusoma bwe mwetaaga mpereza abakulu b'enkyaza mbubaweereza era tujja kufuna omukisa okuddamu okusoma obubaka buno. Ekizibu ekiri ku bubaka bwammwe oluusi oli ateekako obubaka naye ng'erinnya teritegerekeka kuliko Seme 156 bwe nga tusobola bitegeera. Nina ndyetaazi nnyo okusoma obubaka buno oluusi n'okubugatta n'okubuleetinga kwabo ababa babutuweereza. Sabbiiti eno yonna nsanga abantu bambuuza Moses Kasibante. Abamu bwe bagira baga nti oli yaga nti Kasibante tamanyi bumanya bafere ye yennyini ye mufere. Ko kati ate tamanyi bafere. Yakolagana n'abafere. Nze abasimatuka. Ate embeera ntya nti oteekako. Naye lwaki obagwamu buli kiseera? Gwogwa mufere oli. Oluusi batega emitego. Naye nno munnange ensinzibu njagala nkusomera omufere ono olwaleero luno lwennyini. Omufere ono ali ku nnamba eno ey'essimu njagala ngisome mukize ngisome. Eri namba 07 6 93 85 93. Ampereza obubaka nga bugamba bwe buti simanyi lwaki abantu bawano. Nkulamusizza nnyo mwami Simon Muyanga Lutaaya. Mu mazima gennyini omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yampadde omulimu ogw'okulondoola enneeyisaayo. Lwaki oseka? Bulijjo nedda. Kubaseke. Yampadde omulimu ogw'okunoonyereza enneeyisaayo nga nsinzira ku bigambo ebikwogerwako wange bayita Honorable Brandon Kintu ebibi akwogera nnyo amafuukuule. Bwe nnaamaliza nkole lipooti ngitwalire pulezidenti emuyamba okwanukula okusaba kukoze okola okumala ebbanga eddene. Alipooti eno ngenda gimuwa ngenda kuza omwezi 12 omwezi guno ogw'omusanvu ku ssaawa 3. Naye nga munnayuganda afaayo okoze otya? Abuuza nze nkoze ntya? Ne muddamu bwe nti nkulamusizza nnyo ssebo, weebala okundoozaako n'okunfaako n'okunzibira ku kyama ekinene bwe kityo. Nsaba nkutegeere n'omuwendo gw'ensimbi gwandyetaaze nkozese mu kugamba mu kukozesa omulimu ogwo era nteeke ku ssimu ki oba tusinkane tutya. Naddamu bw'ati, Mwami Muyanga, saagala kubuulira nzaani kubanga ekiba kya bulabe gye ndi. Naye nkolagana n'ofiisi 2, ofiisi ya General Proscovia Nalweyiso ne pulezidenti. Era okwogera amazima Honorable Brandon Kintu yalemesezza enteekateeka zo zonna pulezidenti singa yakufuula dde ekintu ekinene. Agamba nti gwe mu NRM oli wa FDC. Mwendale mwewogomye buwewogomye olina byonoonya kubanga agamba n'olumu wali ku televisioni y'eggwanga eya NBS n'oyogera obuli bw'enguzi obwa NRM. Ne muddamu bwe nti bwenyiza olyoka otandike nti ekyo nno kizibuwadde pulezidenti okubanga tanneesiga. Omulimu ogwo gwe baagala okumpa bagwe Brandon Kintu oli gw'ogambye tebagwanze gwe bateesiga. Nsigale nga ndi sikiima wa FDC mu NRM okusinga okukiza abantu okunjogera amafuukuule nga Brandon Kintu. Nagamba okay sa amusore mbadde suubira nti bwotyo bw'onaddamu Mwami Muyanga era nange naye siiba bulungi. Nange ne muddamu nti all right brother good afternoon. Nanga nti siri brother ndi sisita siri brother nze kano Mase. Tamanya amazina agogera. Kakati olowooza wamutegedde? Kyamutegedde. Omanyi lwaki tewamutegedde? Kyamutegedde. Naye kye nategedde bwe yagambye nti Honorable Brandon Kintu alina byankonjerebwa pulezidenti
nga ne Brandon Kintu ku Sunday ku NBS television nze nali moderator NBS Eagle nagamba banzibyeko essimu yaliddawo nanga nti banzibyeko essimu abaana nimbuuza nti bakubyeko batya essimu Kintu nagamba mbadde nvuga emmotoka bwenji abasajja babiri ku bali ku boda bambadde ebyobwa makanika oli nanga nti honorable omupiira nga bamanyi honorable omupiira gw'emmotoka nga guggwereddewo ddala n'akyuka bw'ati bw'alaba omupiira gwe bamugamba okoze eki ogugwamu omukka Brandon Kintu member parliament ndowooza ali kunaalaba noono twali naye ali ku kamera Lusiani najja bw'ati alaba omupiira nga bw'anagize bw'oti alaba omupiira gwe bagamba nti gukoze eki gufu mu sekendi ng'agira bw'ati agenda okudda n'ogesimu bagitutte kati olwokuba yamula nti babba essimu ono bw'aweereza naga nti Brandon Kintu yanjogerako amafuukuule nti kyeyabba essimu eri kyekinyambye kyekisooka ekyokubiri okuŋŋa nti aliya request nti president kitmanguyiza okutuuka okuwanguza byewasaba president aliya request to the president nga nti Museveni sina kye nali mmusabye ono mubbi kaakati kati nze amanyi abafere si yo yabbye essimu eyo just coincidence talina kakwata abafere tebalina biseera ate birumba street abafere tebalumba street si yabbye essimu talina kyajagaza. He only needed to have your number and it is very easy. Enamba yange agifunye naye ate enamba yina erabika eyo kati era siye enamba abatamanyi IT osobola okuteeka enamba mu ssimu okujja enamba mu ssimu oba n'okyusa enamba n'osigala ku WhatsApp y'essimu eri gyewabaddeko oba nkyogedde bulungi nojjamu enamba entuufu nojjamu enamba entuufu naye ono takozza WhatsApp yino text message ennaku zino kwawandiikira by the way awandiise ku saa 7:21 anyumizanga president bwe yamutumye kakati weere ekisooka talina kakwate ne babba ssimu ya Honorable Kintu omufere tagenda ku street ezo is not a pickpocket naye ate emboozi yoga nti Brandon Kintu yanjogerako amafuukule wa president nga Brandon Kintu mukwano gwange tubeera ffenna ekyo kati akimanyi omufere okulaba ne kasiba nti ekyo akimanyi so wali omufere atamanyi tukolagana kakati bakimanyi so asobola okugamba nti ate ebyo buteebi nti okolagana ne kasiba nti omulimi w'emmwanyi Kintu akolagana ne Museveni kiro so that he knows bamanyiganye naye atuga nti Brandon yanjogerako ebigambo kyesi kisuubira kati ekyo kike gwe tolina kitegeera mini ekyo kyakutaddemu okusobola okufuna kubanga naawe kyateebye buteebi nti ewa Museveni oyagalayo ekifo ateebye buteebi sina kyensaba wa Museveni togenda era kyekinyambye okwanguyirwa sisabanga ku Museveni kifo towetaaga kubanga wamusaba toli kadaawe kati ndi mwenaare niera ndi mwena muyemba ndi wa Piero Yunyo naye baga nti aliya request kitegeeza nti president amusabako ku mulimu simusabangako ebyo considering who Muyanga is okugamba nti oba Muyanga bwatuukira wa Museveni naye amukubayo akaama ekyo is common knowledge common suspicion omuntu kyasobola okuga nti naye Muyanga bwagende wa Museveni teyogerako ku bizibu bye kati Brandon Kintu Museveni abanga ayagala okumpa omulimu ate n'abuuza Brandon Kintu kati ekyo si kya Kintu kati omufeera agatta osooka oyawukane ne Kintu ate omanye nti Kintu atuuke wa Museveni message zo mwetaaga muzirabe kakati kyenjagala okugamba abawuliriza eyo message etukoze bulungi ensobi gye wakoze naye yiza okubanga si nsobi teyadde kigendererwa kyo kati senga nabadde nze senga tukyanyumya okusobola omutegeera and that's how I differ with other people. Yes. No. Olulimi lwakozesezza lumukanga kyova olaba nti ebigambo byaddamu olina kwetonda if you still wanted to know about him. So walese omuntu nga tomutegedde simutegedde bamugambe all right brother nagamba no I'm not a brother nina yinginiya we Mutieni gwe baakubira essimu nga bamugamba nti bagenda musalako n'asooka agonda gye byakkira ng'agambye omuvubuka eyali amukubira nti mpitaako ewange nze ezo kodi nze naziwa I'm in charge of MTN IT infrastructure nsobola n'okujjako kyoyagala kukuwa gundi yange ofune pin number as we speak eyo nsobola ogikujjako wano nga sikubuuza na bibuuzo bingi I'm in charge of that IT my friend only that I sign terms yes
ayagala okufera amukubira ntugenda kujjako tukusindikira messages tozisoma toziddamu ate nga twagala code tuli mu updatinga. Many people would answer you quickly because everybody alina messages like missed calls teri atalina missed calls buli omu alina messages zatasomangako so quickly bw'oba tomanyi omuddamu nti munsonyiwe njagala kunnyamba. And this is what the engineer did. Nti munange temunsalako mbadde nafiirwa nti kakati ekyo tukugumiikiriza katuweereza code eno egenda okujja ku simu yo indirectly baba batwala pin code yo. So a code comes but indirectly oba sending a pin code ku simu ye then all your money would be withdrawn. Abantu b'osinga okulaba nga WhatsApp zaabwe bazihakinze beba bikula bebatalina kubikkula. Kambabulireyo obukodyo obusatu. Bw'oba oyagala okuwona omufere, bw'oba oyagala okuwona abafere, have 3 questions. Ekizibu ky'abantu mu nsi yonna okwebuuza, babuuza nnyo abalala naye tebeebuuza. Okimanyi nti that is a worldwide weakness. Majority of people ku nnaku ze tumaze katuyingira wiiki yakusatu twogera ku bafere omufere yalabye kufera nze tewali gwe batafera. Others just don't read their journeys. Others okumuddamu bwenti lwakatwetwogerana kasibante bagamba nga ne wakoze senga nabaddenze naali badde ngonze ne mwetondera we musobeza era ne mulaga nti omulimu ngwagala ate yalina okugumpeesa. And we go as we move on. Nina bingi byensobola omujjako. Abantu bangamba abamu nti omufere namubba. Naye nali simubba. I had to exhaust his script. Omufere kati yo script yeto gita okomye ku introduction. Wabadde watandise bulungi. Taata nsonyiwa naye kati essimu eriki. Eventually essimu yo yerwa nteeke sente ku simu ki oba tusobola osisinkana. Kati mumanyi abadde tajja kuwa simu ye. Naye abadde ajja kutwala ewa agent wa mobile money oteeke akole withdrawal ku sente ezigenda ogula mulimu wa Museveni ziri ku simu yange okugula sente. Next attempt kati be yakajjako ebyo nakugamba wana ababaka ba parliament be bakafera tebaka wansi wa 2 nga baweereza sente zitaka wansi wa milioni 2. Kati omanyi ekinkwasize nakwo jangu kyanyumya bwe ntuusa nensanga bucha n'omumanyi we Naremo n'owerubaga mbanyuza nti bana abafera omanyi wanga nedda tabaka kumuyita mu byayinza okuba omutuufu. Kati abo bonna babafeze abasajja bayiso bakola research soka mwetegeza abo bonna babafeze gambye bakuno nenga nti agandi nasaba Museveni siyasa ba Museveni yandaga fayiro ngejjudde naye nga agimuleetedde waliyo kati abafere ba mirundi ebiri waliwo abalina open identity waliwo abatakolera open identity. There are those that would come physically with the file ngeriko ne letterheads eza State House ngerinya limaze okufuna gundi ennungi era obisomamu wennyini n'olabanga bakwogeddeko everything. Yes. Kati teri muntu for example ombaka wa parliament directly 2 days after swearing in ekusaba particulars and people don't know nti buli omu alina access to them. Simanya nakoze ensobi wasomera Mayungwe primary school goditize kyekyo. Simanya wasomako obusomesa madde banga nti nakoze ensobi ngolabira ddala ono mutu nakati mmaliriza wakolako ku CBS wali presenter wali naliwe maki esatu bwa updatinga naga nti naye kakati munange bino nze naawe naye abalina okukola no signature eno giraba alina okuteekako ne stamp ayagala 15 nga n'erinnya lyakulaga mukulu naye nga bino tabimanyiiko tebabbye bakka wansi wa 10 ebi kakati government kyeva tesobola kumpa pisto ebintu ng'omufere atudde wano kati oyo si wa open identity ozene ekifayiro kyo wano oyo tajja kujja. What's my time like that? You come to me. N'ekifayiro I shoot you there. And you now be the one responsible. Nange nali ngenda kumutema omufere gwe nagamba mbeere naye omala kulaba nti w'omutemedde osobola okubanga tasobola kuloopa kataze wange saawa mukaaga ogw'ekiro nga sirina nkolagana naawe nenkutemako omukono nengukwasa ondoopa otya n'ogutema omutemako ekibatu n'okimuwa n'agenda nakyo ate akireka tomanyi nti ate kiyambayo kitwala so nawe omanyi muyange programu zo nazo zijja kunjogezaako kakati daliro mbadde n'ekuumi oteme ku muntu ekibatu okimuwe teri gw'otemako ekibatu nga ze kubba ataakireka
Obujjako ng'omutemedde mu bukyama. Akitwala. Nti nkutemyeko mukono guguno. Alina okuddusa mu ddwaliro. Kati ekikulu tasobola kukuloopa. Kubanga okunnyonnyola nti ssaawa 6 baakutemye obadde ogenza eki. Bino ebicupuli by'ekyapa ky'ettaka by'abaleese tasobola kubinnyonnyola. Nze wange ne mu mwanya abaana abakumi nabagamba mumutemeko ekibatu ekirungi tajja kireka. Yennyini yakitwala gwe tusanga bba. Okitema n'okimu. Atakireka. Naye abeera wa. Ate nze aba akindekera kukola ki? Alina okudduka ennyo. Naye kyebadde ngamba abatulaba ku pulogulaamu eno. Kasibante. Pulogulaamu eno. Tukitema mu ngeri yakwetaasa naye abatajjidde awo. So bw'olaba nga ajja kukanga ng'omuggyako ekyo ekiyinza nga naawe ayinza okuleetera obuzibu mu ngeri ya self defense. Ebibuuzo ebi ng'oyagala okuwona abafere. Ekisooka ankubidde okunteeka mu ddiiro ey'okufuna ssente mumanyi. Kati ng'ono nsonga ya ISO bwe nga bwaga nti ISO mba sitebuka mumanya. Anoonyerezaako kimu n'olwekyo tomumanyi. Simumanyi. Ekyokubiri anyanguya abafere tebawa budde. Every time lwakkubira ddiiro eba expiringa. Soma message yo ojja kulabako ennaku z'omwezi nga ziggwayo. Aŋŋambye alipoota ya president ateekwa gimuwanga 12 ssaawa 3 ez'ekiro 9 PM. Exactly. Ate leero ennaku z'omwezi ziri 7. Ebuzaayo ennaku 5. Every time omufere. These are basic characteristics. Sabadde agenda kukuuma mu nnaku ez'ettaano nga tukolagana. So akwanguya. Ezo akuwadde 5 za kunoonya ssente. Bw'akuwa olumu ate tojja kusobola kufuna ssente. So is he rushing you? If the answer is no, nyanguya ng'omaakinga. Esembayo ekibuuzo ekyokusatu. Diiru bw'ogiteekamu ssente zo ne zitadde ofiirwa kinene oba tofiirwa. Bwe kiba nga ofiirwa kinene nga nakyo maakinga. Ebyo ebisatu bwe biba nga biri mu negative answer. Nti sifiirwa oba nfiirwa ng'ofiirwa. Eyo diiru giggalewo. So there are 3 basic characteristics of abafere abo. Basic waliwo n'endala. 1 kubanga tomumanyi. Oyinza okubanga omumanyi naye ng'akulashinga. He's rushing you. Time is always expiring for them. Akupakusa. Ekyokusatu kikwata kuggwe era kiyamba gwe. Diiru eno bwe ngiteeka mu ssente. Nfiirwa ne zitadda kale ezo. Kinkosa bwe kiba kikosa toteekamu. Teri musuubuzi agenda mu mulimu nga ssente z'ataddemu senga tezidda. Tazaawo business. Kati ekirala principle endala ennene. These are just questions. Abantu badde bambuuza naye kati tunaabewala tuti. Bagiyita ono abadde anguddemu. Bagiyita tuguudu diiruluulu. Tuguudu diiruluulu. Tuguudu diiruluulu. Eyo Sudiru pale yaginsomesa. Siriche yanti every deal that is too good to be true bad. Ng'ogiraba oteekamu kitono naye ng'ate ofuna kinene. World over tewali gye kiri. Kati ozikiza omubaka wa parliament yantola mu D9 club. Ng'ogenze kukola ki? Milioni 21. Zikola ki? Tugulewo accounts. Member wa parliament tugulewo accounts 3. Buli account ya milioni 7. Buli wiki ereta milioni 3. Abasanga batudde ku Victoria University. Too good to be true. Bali ku Victoria University weri kati nga mulimu computers nga basiiba omwo member wa parliament yalimu ekinanga bakita D9 club. Njijjukira. Ogijjukira? Yakuba abaana b'Emakerere Nembula account says. Yakuba abaana b'Emakerere. Milioni 2 mu eyo. Kyokka bwiki esooka bampa milioni 3 ku account yemu. Naga nti eno yo yayiseemu milioni 3 bazimpa. First week. Second week okufuna nti zonna zitandika okuleeta nti D9 bagiggadde. Baali bakusika kulaba. Member wa parliament gwe neesigira ddala. Ate nze nakunyumiza wano gwe nali ntemye yali mwemba waaki. Ntya n'omwogera. Nakati akyaliyo. Kati gwe wagwa principle endala bagiyita verify first. D9 club yali ku eri computer. Bankolera accounts computer n'embijjuzaamu ng'esoma byonna nga biri bwebi. Nkugenda ne biki esooka. Registered as D9 club doing what? So there is a principle bagiyita verify first. Gundi ona ngambye nti ankolera ku file yazikolako yani. Who is he in the first time? Kati ngo naganya okweyanjula. Kati therefore tosobodde kumuverifyinga. Cancel.
ebintu bino abantu senga babitambuliramu abafere tebalina be batabbye. Omusajja yasinze okugaggawalira mu bufere wano mu Uganda. Apparently sijja kumwogera linnya naye kirungi yafa, but I'm going to speak out. Abalala bajja kukitegeera abamulabyeko. Yabugaggawaliramu nga bazizza misango naye nga asinga balooyo okufuna. Yabeeranga kwa court awo. Omulimu gwe kulaba ani aloopya ani. Parties bbiri buli emu agifunako address. Kati bw'ategeera Kasibante aloopye Muyanga nga afuna akawungeezi ng'alumba Kasibante. Mu misango gwonna oba gwa ttaka oba gwaki. Mu Kampala muno. Tonsasula. Naye emisango njiroga. Njiroga? Mpabuwi genda ku ejjiko gye waliisizza ekiro ogindeetere ng'ogitadde mu ttwe eriringa asibye ennyama. Omufere akuteekawo ebintu ebiri abstract gwe wali tobitegeera. Gwe yawaabye. Kati weetaaga ddogo kuyamba ki? Ogwo wangule. Bantu babakwatiramu ebyo. Ogwo wangule era oyo agw'omuguze. Naye ofunawo oli ng'ate ye yaguwanguza abalala. Era n'akubulira n'abalala be yali akoleddeko ne bawangula. So omusajja yalinga awo yafuna ssente empya n'enzibu. Yazimba amayumba nga 3 nga baloya tebannazimba. In about 10 years. Mu Kampala ne Wakiso, abiri gali Kampala erimu liri Wakiso. Nga mu musatule mulimu abakyala buli omu yeeyagala amuteereddewo n'omulimu. Naye nga mufere. Mu kooti two parties asooka kutuukirirako emu n'agiga nti mbikolako ndetera bubeezi jjiiko ompeyo n'50,000. Ebirala bindekere oli nsasula ng'omusango nguwangu. 50,000 zisente entono. Kati buli lw'ozisasula n'ejjiiko eri gy'ogireeta ngambye ejjiiko but you could mention any other things ebifane. Kakati oba oyingidde mu contract. Kati bwe yavanga ewuwo eyo pate eroopye kati ng'agende newagwe baloopye era naye ng'akola the same story nga naye amuwa ejjiiko ejjidde mu lwaliiro ng'amuwa n'50,000 tasasula kirala okutuusa ng'awangudde. Emu ku babiri ateekwa kuwangula eventually. Kati yawangulanga gye yalaganga nti nakoze ntya. Jjukira baba bakyakuwaabiddemu apiiru ngaga nti yangu yakuba apiiru ate nayo tulina okutandika. Owangulooza nti maanyi goono kukola kwe n'osasula genuine musango gwa $2,000,000 nebo nampa obukadde 10 era nga babumuwa. Kaakati ng'agenda ewooli nti wakoze otya nti muteeke mu apiiru. Kati agenda mu pate eri. Kati oli bw'akuwawaabira apiiru ate gwe oyangwa mangu okusasula 10 oyingire mu contract endala. Kati ne kwa apiiru gye gugenze kumwe ababiri kuteeka okuba akawangudde. Either apparent oba gwe bawawaabidde. Awo nakugamba nti wali okusooka twagayalamu wano tubitambuza. Kati oluddako oyinza ate gwe obutawangula. Oli n'awangula. Kati n'amukuba bbiiru yeeri oba gwe okuddamu okuwangula n'oddamu n'omuwa endala. Ntya kunyiiza ninalibuza lwaki batubba mu Luganda? Ate abasuubula basuubulira mu ki? Ate abasuubula basuubulira mu ki? Mu Uganda? Mu Uganda olimi olusuubuzi Luganda. Gwe oli Musoga. Bayibuli olusoga mwezi z'emyaka 10 nga mugirina. Nedda. So Luganda gwe lwaki olujjamu kyakubba ebirala by'olufunyemu. Baakubatiza Simon baakubatiza mu lulimi ki? Simon ewammwe ne leero mukyasoma Luganda ng'olulimi. Bayibuli n'ennyimba za Luganda zetegeera. So lwaki abatubba batubbira mu olwo? Lwaki abababulira Bayibuli bababulira mu Luganda? Lwe lwaliwo Bayibuli abazungu bajja basooka tuteekaawo twakabavaamu. Kati olw'okuba nti bano ababayigiriza babayigiriza Oluganda nga muli bangi kyebava abafere bakozesa olwo okukwata ekingi naye Oluganda si lwe lubba. By the way abasinga mu bufere ate era si n'Abaganda. Lwakozesa Luganda. Abasinga tebaba Baganda. Jajja Muwanga Muganda. Amanya ga wano ge gakoba. Abasawo b'ekinnansi ababbi bakozesa ebintu byotye. Kyovola nti buli alanga nti akola nnyo aganava Tanzania naye ng'ate Muganda. Kubanga abantu batya nnyo ekyewala baba nava ntwetwe. Waliwo yalanga n'ateekako ennamba y'essimu n'agamba gwe kubira gundi ne gundi yava Entwetwe n'engikwata n'enkola. Okubira omusawo w'ekinnansi. Ng'ebyalo by'Entwetwe byonna mbimanyaawo ne mugamba nti akojja tugenda okuba olina bizibu ki? Kutegeera
mufere ono bwa bali bakujjanja bakujja nedda uliriza kye namugamba kimbula mabanja bufumbo bisango namubuuza entwetwe kyalo ki nga talina kyalo kyonna kyamanyi entwetwe muluka kati bino kuverifyinga iri yegambye verify first principle kati ne mugamba jjajja toddanga bajja kukwata nze ndi wa poliisi nagamba nsonyiwa tuyiya buyiya naye kasitagwe kitegete kwegamba bannayuganda tebaagala kuverifyinga this why we don't verify there is a level of vulnerability gyobeerako nga tosobola kulowooza verification omusajja kati singa onapereza message kigamba mbadde nakyennoonye ewa Museveni abadde anfunye kati tagiweereza ggwe alina bangi bagezesa abali mukundi emu abamu bangi nyo Museveni bagendayo kuwona bizibu bya nsimbi abafunira akalimu omulala yalanga nti eyava Tanzania musawo omuganda gundi obuuza era nga ekipande gye kiraba omusawo eyava Tanzania kati ne mukubira naddamu kati namukubira wayisewo ennaku bbiri ku simu eno gye yagaba teyamanya nti akuba muki alina byayagala verify first principle ne mugambo lina national ID nina akalimu ke mbadde nkufunira nti kalimu ki koze osobola okukola mu ofisi ya kaawo bakundagiridde baba bavubuka bagezi nangamba nsobolye ddala bulungi ID njirina ne mugamba olanga nti oli mu Tanzania wava Tanzania wayita mitendera ngenda kujja nva mu immigration mpe ku paperwork nanga tata nsonyi wasiri musawo muganda kakati bannayuganda bino lwaki mbagamba mufune ku bukodyo obusobola okuverifyinga abantu wano waliwo tumalirize tunamaliriza kati oba tugende mu maaso kakati wano tugende mu maaso kasiba gundi gyogamba obutanto obwaffe bwe twekolamu tuleetedde buli ayagala okutubba okubanga atubba gwe olanga nti ova Tanzania atolina endagamuntu ya kakati omatiza otya nesooka kubako ku simu eyo kubaako ebirala byenkyekingire ene ebbali alanga abasawo kati mukiwulire abafera bwolanga oteekako nti wava ntwetwe sooka otegeere ebyalo by'omuluka gw'entwetwe tujja kukwata abamu ne polisi ya wano senga yakwata dde abantu abo wano waliwo rediyo bbiri nze for as long as oli mufere nja kutegeera bino ne bwanakiyitamu era kajala kubuuza ekimenya amateeka wasomanga ebirango bya CBS otugamba Mutula ku Ndongo Kabaka Ganda balingayo wabasoma bamala omu kubula kinkubuuza n'alokoka we yalokoka n'aluga nti ebyo byonna byembaddeko byadde tebikola neggwe wabalanganga watuwanira Mutula ku Ngo wawana Kabaka Ganda wagendayo kakati saagala kwogera ku mannya g'abantu abo ate ago mannya gaabwe era naye njagala kugamba nti nasoma ebirango by'abasawo baganda bangi nga si basawo baganda ekyo kimu ekyokubiri amannya g'onoogogera abasawo abaganda be wawuliranga nti 7 CBS yamala n'ebigoba yali omuntu ogwo omu bannanga abasawo abaganda zibemanyi tontwala lukwakwayo Kabaka Ganda Mutula ku Ngo amanya gogamenya naye X Z Y P O yali omuntu ogwo wano kye yateekangawo okuvuganya gw'obwongo bw'omuntu buwulire nti ne gundi gyali kangende wa gundi abantu baagala nnyo competition kyovalaba mu kiyembe buli omu gyagenda okutundira waya z'amasannyalaze obwongo bw'abaguzi bwagala we bavuganya bateeka okubanga okuvuganya kubateekamu ekirungi kati ono yatondawo ebifo byalanganga ebyenjawulo ngenda kukubuulira yali omu nga yennyini byo naye wano mukolanga baba bakubagana togenda mulala yenna kubuzaabuza omusawo omuganda ye X kyonna kigenda wali olinaga nti temugenda wala wonna nawulirayo yabeeranga abaga nti natoge omusawo omuganda ye Z nowulirawo competition buli wawulirawo competition akuteekateeka okugenda okubaako omugu okolako choice kati akakodyo keekano eno gwo ntutteyo because wabisoma ebyo byamanya g'oyogera sigenjogerako naye wabisomanga ebirango by'abasawo obufere bwali bwe buti bwe twategeera oluvannyuma abasinga obungi ne CBS nebagobako
Muyangalanga nti abeera Makerere Kavule wakolerayo wali Essabuli. Yes. Kasiba ntalanga nti ali Lungujja Wakolera Essabuli. Kukakola se wali Essabuli. Yes. Lutaaya alanga nti ali Namasuba wali Essabuli. Alanga buli omulirye. Yes. Munkabira agamba nti ndi Busega. Kakati gwe n'ogamba nze nva Mityana owe Busega ono gwe njya kugendako. Andi kumpi wano. Kati n'otuuka ku Busega. Saala kudda mu jjaamu waka. Wafunye ekizibu ki? Motoka yange baagibye. Obadde olinawo ekigali otadde mu kya ssente mmeka? 200 kijjeemu okitwale. Saagala kubba ssente. Nze wano sisobola kukolako. Wano tetuli bafere. Omuntu gwe manya ali Kavule. Naye tomugamba nti oyitiddeko wano. Omulwadde n'akwata ssente ze n'agenda Kavule ng'agenda asiimye. Abasajja bano okubasenga babadde bafere ssente ze baali zikoze eki? Ssente nga bazizza. Bazimuwadde. Kati bw'atuuka Kavule olina w'oyitiddeko. Kati gw'osooka ogamba nti sirina kubona yakutaddemu kyeketi toyogera nti olina w'okoze eki? Olina w'oyitiddeko musajja gwe nti sirina jjajja. Yogera n'amazima eddiiro lino tebalirimbiramu. Kuba ndabamu nga jjajja mpise wali ngamba nje wano ebadde baŋŋaanya okwogera. Obadde wano waddewo ekigali nti ekyammeka kyebiri. Kijjeemu eddiiro birala byonna nsobola bikola naye oba wayitiddemu ddala. Bino teriyamba. N'ogenda ku Namasuba. Omu yakuliko naye gwe olabawo abantu bangi ate nga bakutaasa. Tuka ku Namasuba n'aga nti akulagiridde wano muganda wo mukwano gwo mwasomanga naye neyibawo. Kubanga senga takuleese wano. Omulimu guno ogusobola obadde tosobola kubaako ky'osobola kugira ku motoka yo obadde bw'oba bulwadde gagali obadde oweddeyo. Naye akulagiridde wano bw'oddayo toola kyonna ky'olina okimuwe. Naye wano owonye. Kojja omulimu guno ogusobola. Kakati wano nga bbiiru bakkubeeyo akakadde ng'okawaayo ng'ate ebbanja likulumiriza okugenda e Busega gye wasoose omusajja ataakubbye. Era ng'agga nti bw'abaawo akulagiridde wano musasule ng'ennaku ezi tezinnayitawo bw'onoomala omusasula ebyo byonna emmotoka ejja kudda yokka. Gwe walwananga abamu nga batunda ebirala ebikalu. So bafunira ku bugumiikiriza. Exactly. Yakusindika ennaku ebiri. Ono aba akusitula. Bakuyita raising the stake. Era ogenda okulaba nga bano be bakubanja. Kojja. Ate oli confidence gyakuwa nti abo baakuyambye ennyo. Wali tebakuggyako ssente baazikuddiza. Kituufu omuntu bw'akuddiza ssente nga mufere. Ofunamu endowooza ey'enjawulo. Kati obufere bwe bati bakwata abantu. Waliwo omwami yanyimiriza sitole nga yankubidde yawulira pulogulaamu zaffe zino. Nanga nti naye omusajja baamufera nenzikiriza omanyi baamufera omusajja makanika. Kakati makanika awo akolera awo Nalukolongo. Omusajja amukubira nga benzi ye sikatidde. Entebe road ku Kabana mu basisita awo. Nti naye bamugambye asobola okukanika benzi nga ddala omusajja mukanisi wa benzi. N'amugamba benzi yange n'akagigula obukadde 175 naye ne bwe kineetaagisa miliyoni 10 okuddawo njazizawo. Teebereza makanika gw'ogamba obukadde 10 nga tannaba kusaba ssente. Endala zonna azirekawo. Amugamba olidda nti Kabana wennyini gwe bw'otuukawo ng'onkubira. Olina emmotoka oli nannyini mmotoka efudde yabuuza makanika. Makanika amuga atalina mmotoka amugamba linnya emmotoka yonna ssente zeekusaba. Bw'oba onoolwawo funa booda. Kakati ng'amugamba naye bw'otuuka wano ku Mild May onkubirako. Musajja ng'afuna mmotoka nga muge emmotoka gye nfunye ya 20 ng'amuga yanguwa nga tebaseera. Musasulire eno. Alinnya mmotoka. Atuuka ku Mild May eryo eddwaliro ng'amukubira. Entuuse wano njijja nti tosooka kuvaawo awo. Omanyi nabadde nje ate emmotoka yafudde njijja okufuna ddagala lyange. Mbuuzayo essaawa 2 okubanga mmira. Mufunira dokita kamukubire olinamu 50,000. Makanika amugamba njirina naye giri ku ssimu.
nti agijjeeko mwana wange gijjeeko dokita kamukubire akuwa eddagala lyange ogimumpeere kuba kyekibadde kindeeta amangu essaawa nina okubanga mize bayi 8 dokita nga agenda ku mild mail nga agatoyingira kamukubire era mu ddakiika ezi omusajja yali azze n'ekisaaganda ky'eddagala bikebe nga mugaba ngambye mpe 5,000 makanika nga asola bando nga amuwa 40 adda mu mmotoka asola bando ya ddagala atuuka ku kabanna yeetoolola wonna tewaliiwo mmotoka akuba ku ssimu tekukyaliko ssimu ekola ki eyitamu agamba omugagga essimu evuddeko nga nzirayo gyezipadde eddagala wa ku Maldimei kakati abeera n'eddagala naye ate jjukira tewatuuse mu ddwaliro wakomye ku naye oli ajja n'ettaawo kakati agamba omusajja nkoze nti emmotoka yaŋŋambye eri mu paakingi ya kabana ate sigirabawo ate n'essimu teriiko abuuzabuuzizaawo nti waliwo wano abadde ebenzi yabadde efiiridde wano nti yaani agambye yaani tambuulidde mannya naye essimu yino gyankubiddeko abamugamba mukubire musajja essimu teyitamu kakati ekyavaamu atuula okulya emmere naye ng'akwata ku biveera asumuleko ye eddagala yagambye lya ssaawa 8 lyo ddagala ki agenda okusumula buno bye baasibye bulungi ng'ebiveera obukebe bwa omo nomi ono gondi powder soap obuweddemu bwe bapakiddemu evvu mulimu n'ebisiriiza evvu tipiko nga lyatisse yaliguze emitwalo 50 omufeera amusise kumubbako ssente ezo ddayo ku pulinsipo ziri eri pulinsipo esinga obukulu too good to be true twabawo omufeera ddayo gyendi era ne munyono omusajja oyo kati wabadde omutandise naye tomutegedde simutegedde kojja tumalirize naye kojja omusajja ono amanyi nga tugende ku ono oyo omusajja tateekwa kubanga akumanyi talina nsonga lwaki akumanya ategeeza ty amanya gaye kuba wandise mannya matuufu Simon Muyanga Lutaaya essimu ye leeta linnya kibe mba ngiweerezaako ereeta Simon Muyanga Lutaaya nze essimu yange eri mannya gange gyaweerezaako so bwaba tasobola tomanyi nti omuntu bw'aba nga aweereza ssente nga tanateekamu pino amanya gabagaze naye aba how did he get to search for me? One, Mwanga, you a public figure. If he wanted you, yes, I am. He would follow you. But even if he didn't, ngayagala kubulira manyago, he only does a random choice of the phone number. How do you make a random choice? Gendo nyige code 052. Eyo si Airtel. Yes. Kati zaako figure endala mwenda mukaaga. Kojja. That number would go through. Omanyira ki yalusalinga omusajja ono agambye. Nti oli anjogerako agamba nti abalimu NRM bagamba nti ame schema. He knows you. Eyava mu FDC. Nambe era olumu nalagako obubbi bwa NRM obw'obululu voter bribery ku national television. Tayogera nti NBS national television. Naye nga ate ekituufu kiri nti naliko ku TV nga ntwabadde mu kalulu nga tugula bweti nendaga ensimbi. He knows you. Abafere takumanyi ng'omuntu. He knows a character called Muyanga Lutaaya, Muyanga Simon Lutaaya. So teyetaaga kumanya. But again, a big percentage of conmen, they are those that are around us. The fraudsters, beba abatusemberedde. Who is your closest ADs? Mengola nabo? Lucian yon. Alvin naye mumanyi. Fred Makubuya. Yes, naye mumanyi. Naye omumanyi. Atuya Namugambe. Naye mumanyi. Ani omulala. Regan. Angumia. Kati abo beba prime suspect. Lucian yon ali ku kamera. Yes, among the prime suspects. Ono Lucian yanfera. Suspect. Omufere mujje kuva waka. Kojja. Omufere mujje kuva waka mutwale gyokolera olyoka omuzze gyoyitira, then you go to the public. Kati bwabanga mmanyi bwakebedde essimu yange alabanga kuliko sente eziyinza okuwera okugula omulimu wa president. Bwe ziba teziriiko gojja okwegayirira ogenda nti ninawo miliyoni emu. Omulimu gw'ogenda okufuna gwa ssente mmeka era ajja kuddamu tozannya. Omwezi ogenda kufuna miliyoni 2 nga kuliko n'emmotoka. Naye kati miliyoni emu gy'ogenda okumpa nkole kino gujja okulaba ky'otunda. Bwe batyo bakutte
abafere omusajja omu yanyumiriza kino ku mufere ya mufera yali musuubuzi wa spare wa gaali bava mu kyalo basuubula mu kibuga basuubula ku market street awo kati kwolwo bajja balina edduuka abantu babiri munnaalwala naye nga bamaze emyezi nga mukaaga every almost weekend bajja ne bafuna spare ne baddayo kati kwolwo munnaalwala teyajja yajja omusajja n'amugamba nti muzeeyi ono nga nti muzeeyi munno yalwadde muganda we yalwadde nga taliiwo mulinze wano simulaba kati ono yamugamba nti yalwadde era tasobodde kujja ng'era kituufu nga kituufu aga naye abantu bemawokota mwakula mutya nga n'ekyemawokota kituufu basuubula buwama edduuka liri buwama how do you know you bwe bati bakola bwe bati how does he become to know you omufere atwala time abantu abasinga wano okugadinga okuprotectinga sente zaabwe tebatwala time kivula nti babafera omufere abantu abafrequenting ekifo asobola okulaba patterns of movement na mentioning ekyalo gyova nga asinzidde ku motoka zikuleeta motoka abazimanyi na mentioning ekyalo gyova nga asinzidde ku motoka zolinya kiraba emirundi ebiri buwamaka yabwe na mentioning amawokota nga yo already ali awani gwe mulimu gwakero okukola abafere tebakigwamu bugwi nga bwe bagwiridde bo bagwamu bugwi kati nga bwino ngali wa following ayagala kumfera kati oyo kyalya n'ennyumba zizina kugambye omusajja azimbye amaka 3 nga azimbye mu bufere so kati ona bamuteekamu ekyo yatandika okwogera munne bwayalwadde bamututta amulese na ku kitanda enkozi ono ayombaga naye abantu bemawokota mwakula muti kati obadde ompiseeko buyisi diiru yammwe nagimaze naye lwakuba saakolagana naawe sikunenya era oyinza okumpita n'omufere naye olaba wazimba emboozi kuno nti mbadde simanyi kubanga nze erinkubyeyo nga tasobola kujja naga nti muli bazibu n'essimu yange agimanyi nina atankubira kakati gwe njagala nkwesige nga musajja tugende nkulage amutwala ku gomesi obatunda gomesi ezebbeeyi ez'emitwalo 6 amuga nti agenda oli babadde bakolagana naye ng'agimuwa ku mitwalo 15 oba ojjako 10 naye tosukka 10 kuba bano abayindi baziguza ezo gundi baziguza bannaabwe abalina amaduuka eyo mu byalo eyo bbeeyi ng'azimanyi ziri naye agulira mukyala we za bbeeyi kati nga muganda wange nkole nti asaayogera naawe njagadde kulaga nti muli babi omusajja yanindisiza ntaddewo piisi 10 kyokka naawe takugambye ompitako buyise essimu yange agimanyi tagikubangako abasajja bayinindisa benkolagana nabo ngenda bakola nti olwo bali mu dduuka bamaze oddirambula ng'amugamba songako toyogera kuba saagala bamanyi nti nguza ggwe naye zirabe kati badde ebweru ono yakwata omufere ku mukono muganda wange nkole ntya nze ndi musuubuzi tusuubula byuma bya gaali sipeeya naye ate muno ku 15 nsobola kuwa 10 nti kale olira mwankozeseza dda nsobi era ngenda zikkiriza zankaaga ono amuwa ssente ayagala piisi 10 eza gomesi naye ssente yamugamba tozimpa njagala omale kakasanga kwasiza ebibyo tudde manju eno amutwala emanju waliwo ekiti kikonge amugamba nti oyagala piisi 10 nti yogenda zitwalirawa titugenda zipakira muveere mmotoka ngenda kugikubira bukubizi nti kale nze ngenda kufuna abatikka bazireete wano bw'omala ozibala nga ziweze ssente tozimpa wano wonna tulinawo bambega ziteeke wansi w'ekiti kino kakati bwe nzireeta gwe zibale nkwesize ssente zange tosalako n'emu babala emitwalo 10 emirundi 10 I think it was in about 10 million. Around 10 million, that's a lot of money. Nga mugamba nti leeta ekibaasa ng'aleeta ekibaasa nga mugatuulako bwe sireeta bintu byokwata ssente z'okoleki kuba gwe mbadde sikumanyi gwe nayogera naye oli ne ssente twali tukoze gundi ya mitwalo 15 naye ku 10 kankuwe sijja kuswalira mu kintu kino bwe ndeeta bibale situka nga atategedde nze nja kujjawo bujja ssente zange nti kale Katonda agenda okutuula omufere akomanga eri agandi naye mwabe mawokota mmwe ndabe ebbaasa eringiriza ng'ekyamazima eringiriza era buli omu wona asituka ajja kutegeera nti nsala lukodyo naye padde ssente gira situkamu kati mu kusitukamu bw'ati ono agyongeza eno kirowoozebwa yateeka mu sokisi amuga kati tuula olina kyolaba ono yennyini ya verifying nti sina kyendaba tiwali obadde onkwasa kati linda maali abaana be baleeta tugenda kuleeta piisi za gundi nga ensawo nga 8 gwe situka busitusa ogende
saawa 5 saawa 6 saawa 7 omusajja taleeta ngoye saawa 8 taleeta ngoye saawa 9 taleeta ngoye ziwera 10 ngaaga nti natuuka saawa mmeka nazeggula sipeeya kanjeyo sente zange nzire ku sipeeya nve ku bafere olwo abayaga bafere okutunula wansi ng'essente baazitutte agenze mu dduuka gye baagenze nga n'omusajja tebamumanyiiko bamuga nti tulina twakulabyeko wano tubadde tulowooza nti ogenda gula wagenze so abafeere oluusi gwe weeteeba naye principle 3 actually ebibuuzo 3 gwe nkolagana naye anteeka mu transaction mumanyi bw'oba nga nno genda ku yookubiri bw'ofunako ebbiri twala gwe essente zaŋŋamba ampapya they are ever in expiry mood bw'olwawo deal evaawo eyokusatu bwenteeka mu ssente zino nga sintuufu nfiirwa naye endala is the deal that is too good to be true principle. So kati ono kyomugambye yakulabye nti otegedde omufere ng'oyagala bakola ne Nalweyiso ne Museveni obadde oyagala wali badde kati omuddamu message n'omugamba nti ninako milioni 2 muli mugongo wagala nze nagwesabira bwewefule kati toli mu debate n'ono oba oyagala mumanya essente bannange ninawo milioni 2 njagalo nyambe Bulando ni kintu andi bubi era nkimanyi tayagaliza ajja kuddamu nti munaye nze nalabye nga gwe atayagala era banno fayiro banno fayiro mbadde ngenda zitwalayo naye gwe yiye ekisigadde abadde kati awajja kukwatira mu kirala singa byayogedde naye nti ali ya request nti bye wasaba president ono talina kuba gwe tolina so you are in debate with him you will never understand him he will get you where he is right on you ajja kufunira bw'oba oyagala okukwata omufere gwe togenda mu kumuwakanya nti byayogedde bikyamu gwe gonda bugonzi nti nakamusaba ne bansuubizaamu emirundi 3 nali ndooza bagenda kumpa obwala DC tebampa kali kakola bwala DC kati olowooza anti kati so you are not about to address omufere gwe oyagala ebiri ideal byogoba bw'oba oyagala sina byengoba era wankubidde sina byengoba kati omusajja yampeereza omuntu gwagamba kunjogerako amafuukuule tasobolera ddala aliwala ku kyokunjogerako amafuukuule tubadde naawe gwe natambuza okuva e Kampala ogenda e Malaba okunona ebintu bye bampeereza ebiyitidde Nairobi ku airport waliwo yali abimpeereza so saamufuna nese obugumiikiza mbulira ku by'obusiru ate omuzeemu mukumudamu nga musika olugere bw'oba tolina bugumiikiriza nkuteera essimu ku ssente ki yandibadde asobola nti nkusabye essere kwatitana wano bw'agambye nti tasabye essere nti okoze otya omulaba n'akateeka ne mu quotes okoze otya as a genuine amanyi okubaliko Oluganda omusiimi amanyi abasinga abawandiika obulungi Oluganda si Baganda twali naawe ku CBS ng'osoma amawulire g'Oluganda oli Musoga Abaganda bameka be wayitako so mwe mukozesa olulimi lwaffe ne mujjamu nze Simon Muyanga Lutaaya